Mwebale kubeera KadaamaTV. Olwaleero njagala kuleetera Kadaama awadde Kadaama munne mu ngeri gy'asobola okubeera nga akukusaamu essimu babbosi gye babadde tebamanyi nga contract ye eweddeko. Jjukira nti twakuleeterako wano omukyala oba omuwala yali agamba nti alina essimu, boosi be bonna tewali amanyi nti alina essimu, essimu ye yagigula bbeeyi naye ng'ayagala kubeera nga contract ye bw'eggwako kuba contract ye eri kumpi kuggwako, agende n'essimu ye baleme gimuggyako. Ng'omukyalo ono era yali yeeraliikiridde n'okweraliikirira ng'agamba nti atya singa essimu eno banaagisanga oba boosi w'omukazi agimusanga nayo ayinza okulowooza bba we yagimugulira, kati ayagala kulaba nga afuna amagezi engeri gy'agikukusaamu agiggye gy'agikukusaamu agende nayo ku ofiisi oba akomewo nayo e Uganda. Agamba yagigula $7,000 ate nga gwe musaala gw'afuna. So tufunye wano omu ku bakadaama n'amuwa ku magezi engeri gy'asobola okukusaamu essimu. Katumuwulirize ng'amuwa ku magezi. Nyabo gyebaleko obulamu bugamba ki? Nsuubira oli bulungi. Baddeko awo ku KadaamaTV. Nze bampita Babi, ndi Saudi Arabia. Naye nakolerako Oman emyaka 2 n'emyezi 7. Naye nvaayo nenzira Uganda kati ndi Saudi Arabia. Naye eyo essimu ky'olina okukola kiri ekintu kimu. Olina okugikweka n'opaakinga bwe muba temulina kamera, it's good. Bwe muba temulina kamera nti kulaba ng'ogiggyayo. So nze mbadde nteesa nti bw'onooba ovaayo ng'essaawa etuuse ey'okuvaayo, essimu genda nayo mu kinaabiro. Naaba, mala okunaaba weesale kannikako. Omala okwesala kannikako akatono akasooka, funa leegingi gyambale. Kati leegingi eyo bw'ogyambala mu maaso wano ku leegingi, mu maaso wennyini mu leegingi w'oliteeka essimu eyo. Either oba ogyepaadinge bw'eba nga si nnene ng'esobola okujja wansi, gyepaadinge. Bw'onootuuka mu mmotoka nga mugenda ogisokooleyo mpola nga boosi wo takulaba, olyoke ogikole ki? Ogiteeke mu bbaaga gy'oliba oyina. Nze ge magezi gange ge mbadde nteesa oba ge mbadde nkuwa. Naye nga fuba nnyo okulaba nga bwe weekuumye naye omwaka ogwonna, fuba okulaba nti tebakulaba nayo, kubanga ne bakulaba nayo obuzibu bugenda kuba buzze, bagenda kukubuuza gye wagiggya, ate oluusi omukazi alowooze nti nno oyagala bbaawe ye yagikuleetera oba olina omusajja yagikuleetera. Naye fuba nnyo 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 okulaba nga essimu eyo ogikweka mpaka ng'omaze okukola ki? Okutuusa lw'olivaayo. Naye bw'oliba ogenda weesale kannikako akasooka oteekeko leegingi ozzeeko. Bw'oba ogyepaadinze osobola okwambala nnika yo esooka n'ogyepaadinga n'ozzaako ennika yo ey'okubiri, then n'ozzaako leegingi. Okiwulira n'omanya nti nno kati k'otaddeko leegingi tesobola yadde okuyitako, tesobola kuyitako n'evaako. Okiwulira? Gigezese olabe oba olikisobola. Bwe kiriba kigaanyi ogiteeke wano mu maaso g'akasolo kaawo w'oligikola ki? W'oligyepaadinga awo mu maaso nga oyanze okwambala, n'oyambala leegingi n'egikwata bulungi, oba n'oyambala nnika esooka n'ozzaako essimu n'ozzaako nnika ey'okubiri n'oyambala leegingi, then n'oyambala oba kiteeteeyi kyo oba kyonna ky'oliba oyambadde. Nze ge magezi ge mbadde nkuwa mukwano.